Uganda yeegasse ku nsi yonna mu kulwanyisa obuli bw'enguzi nga ku mulundi guno gavumenti esazeewo okukyusa mu ngeri gy'egenda okulwanyisaamu enguzi. Mu nteekateeka eno ey'emyaka 5 egijja, gavumenti etunuulidde ebitongole eby'enjawulo ebiri mu kulwanyisa enguzi ssaako omuntu wa bulijjo okuyamba okumalawo omuze guno. This is the time for us Ugandans to put concerted effort in the fight against corruption. Nobody should wait for others to fight corruption. Government etaddewo departments nyingi nnyo okulwanyisa enguzi. Kati tubadde twebuuza lwaki enguzi egaanye. Obuli bw'enguzi businga kunyigiriza ani? Omuntu wa bulijjo. Kale twagala omuntu wa bulijjo ategeere nti ssente yonna ey'omuli bw'omusolo bwebbibwa yabonaabona. Kalisoliso wa gavumenti ya Irene Mulyagonja awezenga bwagenda okufiira ku bali b'enguzi ne bwe kiba kyetaagisa kumuggyako omulimu ng'agamba nti eno y'engeri yokka ey'okulwanyisaamu omuze guno. I am sorry, I will step on the toes of whoever goes outside the law until it gets to a point when I am removed from office, but I will be removed for doing the right thing. Alipoota ya kalisoliso wa gavumenti eraga nti okukozesa obubi w'ofiisi kikwata kisooka mu bulyake, okugulirira kyakubiri, ate okubulankanya ensimbi y'omusolo ne kikwata ekyokusatu. Wabula okusinziira ku muwaabi wa gavumenti eremeddwa okuwangula emisango egyekuusa ku nguzi egisinga ng'entabwe eva ku bantu ba bulijjo okulemerera okuwaayo obujulizi obuluma abalyake, nga kati kye batunuulidde kwe kulaba nga gavumenti ereeta etteeka erigenda okutaasa abajulizi. Ensimbi ezisoba mu buwumbi 27 ze zibulankanyiziddwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2013-2014 nga ku zino akawumbi kamu mu obukadde 4 ze zaakaggyibwa mu mannyo g'empisi. As corruption